katambule buli wamu bakafune then tulyoke tugende mu maaso okola program nga bw'ineba oyo olwali genda kubeera yakimpowooze naye nga nkambwe mukko yene yakatuuka ekyokola kimanyi video egenda kubeera yakimpowooze naye nga nkambwe mukko kale nkusaba osiiralinga katambi kano oyina abantu 10 sharingirako 9 akamu okasigaze ku account yo then bw'omala okusharinga okome 1 bwe mbala basaba okusharinga njala mutagingire Salonga Mulenge ejja wasanyako Charles Peter Mayiga nsa mutagingireko abataka abakulu b'ebika bajjajjaffe bonna buli mukulu wa kikaina gomanyi mweta ku video eno njala mutagingire wano abalenge n'abambejja basava ne banava bonna aba Buganda omuntu yenna aliranye empologoma ya Buganda aliranye Ssaabasajja Kabaka nsaba mulimu osaba amunumire kutuwa mutegereze ndi muzukulu wa mazige atuuse olunaku lwa Sunday nga bulijjo mba nfutubadde Mmengo Mulange Mmengo nga ntudde awo twogere ensonga ezo kale omala basa bakompitira abantu abasigadde bonna bano ba state agents ne basola jokota balina okujja bagibera kubanga kibakakatako kujja okulya byenjogera ate bamanye iki kibagenda okuzaako na biki beesonyiwa kale bo kuli Museveni Muhoozi ne batabani be bonna mbeetaaga bajje wano Nambiro then tulyoke tugambe ebigambo ngo tulina bigambo bulungi bwabyo bwe mmala okugamba ebigambo ebyo ngenda kuyisawo obulango bugenda kubeera busatu mmala okusobola obulango busatu then tusimbule video. Alright, obulango buno busoma bwe buti. Akalango akasooka ka lunaku rancha ngenda kuzo mwezi 18 rugenda kubeera lwa baraza lunaku zizimu ku lunaku ezaali ez'ekinyika gobe mu Uganda oluvannyuma Baganda baffe ba comrade abattibwa ekyononero mwezi ogw'11 mu mwaka 2020 mu kwekalakasa okwali mu Uganda Baganda ffe bangi bawambye battibwa abatumanyiko mayitire olunaku otuyita Black November kale olunaku lw'enkya ku kitebe kyaffe kya Uganda ku kitebe kyaffe kya National Platform ekisangibwa Kavule Makerere mutegekeddwayo okusabako okujjukira emyoyo gy'abagenzi n'abo abakyali mu kutulugunyizibwa mu matulugunyiza ag'enjawulo okuba nti babasabira n'okumanya kyekigenda okudda ku lunaku lw'enkya kale wenna asobodde okubanga osobola okubanga otambula n'ogenda ku kitebe kyaffe kya National Platform enkya Kavule saa zijja kuba ndozere emisa etandika ssaawa 4 n'abogezi abajja kuba ab'enjawulo abagenda okutusindikiriza essaala ezitali zimu oba endala kale olunaku lw'enkya ku ssaawa zijja kuba nga 4 naye nga keerako ssaawa 4 dozi message kuba etandise kale omukulembeze mwena bakowoola n'abakulembeze ba National Platform olunaku lw'enkya ogenda okubeerawo nga bajulizi mu kusabira Baganda baffe aba comrade abawambibwa amu ne battibwa mwezi ogw'11 mwaka 2020 mwaka 2020 so kyetuyita Black November olunaku lwanca so nako zaali 18 zaali nako za kazigizigi ako nkamaze right ekibiina kya National Platform mu ggwanga lya UK saako ne chapter yaayo kwogatta People Power era mu ggwanga erya Bungereza bakutegeeza ngenda kuzomwezi 23 omwezi guno gwennyini ogwa November omwaka 2024 ku ssaawa 5 ez'akumakya okutuukira ddala ku ssaawa 10 ez'akawungeezi bakugenda bakutegekeddeyo okwekalakasa okw'emirembe okujja okubeera mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London nga era kino kijjukirirwako Baganda baffe bonna abattibwa Dictator Yoseri Tibahabulwa Rutabaisula mutabani wa Kale ekyensi etemuzizidde ensanga bisibe na nnyini kabuyonjo etambula era mu November nga 18 omwaka 2020 meerere bakuwete okwekalakasa kuno okugenda kubeera ku kitebe kya Uganda mu Bungereza mu London address eri 5859 Trafalgar Square London WC2N 5DX nebaga nti weyala okumanya ebisingawo ojja kukubira abatesitesi b'omukolo guno oba ng'ogenze ku email yaabwe esoma nti official UK people power@gmail.com ojja kuba osobola okubafuna bulungi nnyo bakubuulire okwekalakasa kuno jingeje kugenda okutambulamu strict twagala banyambi twetaaga abantu abaagala enkyukakyuka alright kampisona kano kalumukagwe alright era People Power Nope UK chapter bakugambye nti wankubadde tuli mu bizibu ebyokulwanyisa Yoseri ate era ebeerayo akaseera ak'okufunamu eddembe n'essanyu okweyozaako ennaku si kuba nti otugubala nga anyiigidde mu kaleega n'ensonga eyo People Power Nope UK chapter kutegeeza nti bategeseeyo akabaga akakomekereza omwaka guno ke bayise Christmas party nga akajja okubeera ennaku z'omwezi 30
November kajja tandika saa 12 z'akawungeezi kakomekerezebwe ekiro ku saa 6. Bakutegeezezza nti kajja kubeera ku Positive East 159 End Road, Bethel Green, London E14HQ. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku namba eno Kasala Banyanya 7557736055 oba ojja kutuukirira ku official UK People Power @gmail.com. Entrance ndoza bisinga tebintereddeeko nendoza entrance bangambye ejja kubeera ya bwereere. Ndowooza akalanga ako nawo kankamaze bulungi nnyo kenyini kebategeezezza. Ndowooza kankabasomere mu lufuutifuuti lwakawandiiseemu nze wali nkanyonyodde mu Luganda kasoma bwe kati. People Power No UK Chapter End of the Year Christmas Party. It will take place on 30th November 2024. Time 6 p.m. up to midnight. Entrance is free of charge. Location or address: Positive East 159 End Road, Bethel Green, London E14HQ. For more information, please contact this number +44 75 97 73 60 655, or you can visit, or you can send them email, or you can contact their email address officialukpeoplepower@gmail.com. The entrance is free of charge. That is the end of the year Christmas party. Kale mwenna abaagala okulya okunyenya benjole n'okuwanyisiganya ebirowoozo ebizimba omukolo guwogera kubeera mu ggwanga lya Bungereza nga gutegekeddwa banywanyi baffe ab'ekiwayi kya National Platform ne People Power mu ggwanga erya Bungereza. Kale ndoza mukawulidde bulungi mwaka mpandiikidde temwekwasa nti sabasomedde kalango kammwe awo tuba tuvuddewo. Njala tugende ku kalowoozo ka leero bwe mmala obbawa akalowoozo then ndyoke nkola biddako. Alright, akalowoozo ka leero njala kagenderwa Bannayuganda mwenna gye muli mu nsi yonna naddala abagenda okunyoonya ensimbi wabweru w'eggwanga Uganda. Omuntu ali mu diaspora ye muntu abuuse ensalo ya Uganda n'agifuluma. Oba oli Tanzania, oba oli Kenya, oba oli Congo, oba oli Rwanda, oba oli Burundi, oba oli Middle East, oba oli mu Europe, oba oli mu America, oba oli Canada, oba oli UK. Kana akalowoozo njagala kakuwa okampulirize bulungi nnyo era okansaliremu kakutuukeko. Politics aside, kano kalowoozo njagala kakuwa. Wattu kagende buli Munnayuganda na gy'oli. Enswa bw'ekyusa amaaso ate nga n'envubu okyusa. Lwaki? Nazzi kuno ensi z'abazungu tezaatulinangako buzibu naddala abaddugavu abajjanga mu nsi zaabwe. Naye ebizibu gye bikomye okwetuuma mu nsi zaffe ez'abakaddugala naffe gye tukomye okuba nga tuziddukamu ne tujja mu nsi z'abamagulu meeru. Nabo batandise tufumbira ey'emutwe nga ffe tuba tufumbira ebigere. Omanyi baga nti wakufumbira omutwe nfumbira bigere ne mwenkanya evvumbe. Nabo bataddewo enkola etandise kati okunyigiriza abagwira abajja mu nsi zaabwe. Kale mu ngeri eyo akufumbira ey'omutwe omufumbira bigere kano kalowoozo kane kagenda gye muli. Nga bwe tukimanyi ffenna nti omusajja yenna oba omukozi talira nsimbi ku nsi bbiri, olina kulondako kimu. Either ensimbi oziriramu ku butaka ng'omaze zikuŋŋaanya oba oziriira eyo gye wagenda okupakasa. Tekikuwa buvunaanyizibwa na kulabika bulungi ng'omuntu obuvunaanyizibwa okuddira ku nsi etali yeewammwe oba eyawoobwe ne weekyakalirayo n'otandika okweraga ng'alina ensimbi wali tebaagala kumanya wattu kubanga baalaba dda n'ebizibu balina bingi nnyo. Nga bwe nkugambye nti ssente tebazirira ku nsi bbiri naddala ffe abapakasi, ngenda kusaba ekigambo kimu muganda wange. Wonna wooli mu nsi nga wagenda kunoonya obuddamu n'okufuna emirimu n'okufuna ssente, ngenda kukusaba buli 10 ky'essente ky'ofuna ng'oli mu ggwanga eryo gy'oli, oba olina ebikwogerako oba tolina bikwogerako, kubanga ne oba nga olina ebikwogerako era still naawe ojja kubanga awuliza message eno. Nkuddamu, oba olina ebikwogerako oba tolina bikwogerako, njala kukusaba tebaliira ssente ku nsi bbiri. Akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Buli lw'okola akasente ko konna ku buli 10 kye ngenda okuterako bwe kiti, ku buli 10 ky'okola mu nsi mw'oli nkusaba okwateko siringi 30. Nkiddamu nkusaba ku buli nsimbi 10 ky'okola nkusaba okwateko siringi 30 ozisindike ku butaka oba mu Uganda obeeko ekintu kye weetandikirawo. Nkiddamu nkusaba ku buli ssente 10 ky'okola nkusaba okwateko siringi 3 mu bugubyo bw'ekika ekyawaggulu ne mu butiitizi ne mu kweralikira nti Uganda erijjudde babbi
nkusaba okole risk otekeyo siringi 3 otekeyo ekintu kibayita project ey'obukadde bwo togenda kukaddiira Bulaaya mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti bwoza emyaka 65 bakuleyinga off mu diaspora oba 7 ekinene nnyo ne bakusindika mu shelters yensonga lwaki ne baganda baffe bava ebuddugavu eno bwebaddugala bwe bagenda mu Bulaaya emirimu gye bakola gya kukuuma bakadde na kubalabira na kubayonja gye emirimu kitegeeza naawe gw'oyonja time egenda tutuuka nga balina okuyonja naye ng'ate ewaffe mu Africa okyasobola okwebeezaawo n'okweyimirizaawo ng'ate okyayirawo enkola ey'abaluganda abakola b'emikwano basobola okukulabirira kye tuyita extended families eyo teriyo extended family ngenda kukusaba akasente k'okola konna jjako ebitundu 3 ku buli 100 obisevinge okole project e Uganda olw'ensonga nti gwe emyaka gy'oba okaddiidde mu America oba Bungereza oba mu Canada e Uganda oba okyali kalaso era oba okyakola ngenda kukusaba tokwata ssente zo n'ogamba mbu ngenda ggula ennyumba mu America ngenda ggula ennyumba e Canada ngenda ggula ennyumba e Bungereza ngenda ggula ennyumba mu Europe oba Middle East okootakoota mu galumonde oba okunamira muzibe kuba tajja kukulaba olw'ensonga nti mortgage bw'ena eggwako yes ennyumba ejja kuba yiyo naye olina okusasula bamuyita council tax ate olina okusasula ground rent kitegeezera ennyumba esigala sijjo era bw'omala ogisasula jjukira nti eriyo akaseera k'okukaddiwa naye oba tofudde era ennyumba bagenda gikujjamu ng'abaana bakaddiye abaana bagenzi ennyumba bagikujjimba kutwale mu shelters ez'abakadde obeereeyo ennyumba kanso egitunde oba egipangise ng'ejjamu ssente ezikulabirira ate omala ofe gavumenti yeddiza ennyumba eyo ngenda kukusaba nga tonnabaako malala nakwefuula ky'otali ne bw'ogenda mu mambuka mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ewaka wasigala wasinga be mulaba nga bali ku mitimbagano bali mu kulya ssente bali mu kuzina ekyo kiguumaaza ng'ente ekuma mu kyoto oba efuuwa mu kyoto bw'owulira essagolooza ekumamu kumbe yo eri mu kufuluuta yeebase saagala weefuula ente tofuluuta muli bantu bakulu ne bw'onookola otyo olina okodde wammwe so ngenda kusa buli 10 ky'okola esiringi 30 fuba okulanga ozizze wammwe kubanga nga olunaku lujja kukya ng'olina okudde wammwe kambuukire jjajja wabuukidde tosobola kutuukawo ke kabadde akaloozo ka leero era nkafundikidde katugenda ku programu alright okusookera ddala njagala kutwala okusaasira kwange era n'okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka wonna wekana kamusanze amawulire gano kitalo nnyo ddala jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Emmamba Gabunga omubuze mu biru ziikwa Mukama amujjuludde ekiro ekikeeseza olwaleero gutusinze nnyo ayibeene twakuumye bubi nga bazzukulu ba Buganda enkuuma eno ffe kennyini tutandise ogikubamu ebituli nze kennyini nzijaano buli lunaku nendabula bajjajjaffe n'abasajja abakyenkanamu abali mu Buganda nti waliwo olukwe olwekisifu olutta abasajja abalemedde ku nsonga ya Buganda n'eyeggwanga ne mbategeeza lunyinira okuba nti okwerinda si butya ensanafu etambula egaludde abamu beesulye gwa naggamba gutusinze nnyo ayibeene bazzukulu ba jjajjaffe Gabunga abeddira Emmamba mwenna nga sawuddemu ab'Emmamba Kakoboza oba b'Emmamba endala bambi kitalo nnyo ekyokufiirwa jjajjaffe ono afiiridde ku myaka emito nnyo Mukama amuwummuze mirembe ensonga nti ffenna lyekkubo enjawulo ya budde kale nja kusaba mwenna baganda baffe bazzukulu ba Buganda mwegendereze nnyo bye tubagamba bya ddala soka weebuuze bukyangowera mu Uganda wali olabyeko ddi nga Uganda ejjuddemu amasanyu Uganda ejjuddemu ebivulu Uganda ejjuddemu ebikolwa bitategeerekeka ebisobola okujja ku bwongo ne bikwerabiza ebintu bigenda mu maaso mu Uganda kitalo nnyo ddala mwenna bazzukulu ba Gabunga ne bazzukulu bannaffe bonna ab'omu Buganda okufiirwa jjajjaffe Gabunga mu biru ziikwa aseeredde oba abuze olunaku lwaleero mu kiro ekikeeseza olwaleero wabula ekinnenyamiza nti obwakabaka bwa Buganda oba Mmengo kennyini tevaayo ku mitimbagano gyayo okututegeezaako ng'obudde bukyali nti waliwo omutaka essaawa zino ali mu mbeera ey'okujjanjabibwa tebavaayo wabula ate baba basaale nnyo okujja okututegeeza nti omutaka gundi abuze
naye nga mu bulwadde bwe tebatutegeezezaako ekigendererwa kyammwe kibasajja mmwe. N'olw'ensonga eyo nze ndi mwennyamivu nnyo ku bigenda mu maaso mu Buganda, kubanga kino kyandibakagendere ng'emukadde akogga okumula abakadde baffe naddala bajjajjaffe ababika okubamalawo bo bakole omulimu gwabwe. Kale kitalo nnyo ddala okufiirwako jjajjaffe mu biruziika gabunga alla gwajjuludde olwaleero. Kitalo nnyo ddala olusinze ebyo. Era nga nfundikira mu kkowe erimu bukyanga wasaanyakawo Charles Peter Mayiga Futubbale Mmengo bw'omukubaganyamukko ne bakatikkira abaddeko wattu akoze ebinene ebyewuunyisa ensi na buli omu n'akwata ku mutwe ne yeewunzika n'agaa nti akasajja katufukidde era katumazeewo. Mu mwaka gumu gwokka bajjajjaffe baakabula 6. Mu mwaka gumu gwokka guno gwe tutannafundikira bajjajjaffe 6 baakabula. Bonna ekibabuza kifaanagana. Naye ffenna lyokko enjawulo yabudde. Kitalo nnyo ddala. Mukama muwummuze mirembe tetunakyakola. Katutandike vidiyo y'olwaleero mufunze. Byafuna kimukadde kano wano batugambye mwaka gwa 1986 gavumenti yabamusibira mu bbwa batuuza Abameruka nga bateesa butebe bagenda okwavuwazaamu Uganda eno okutwala ebyobugagga byayo kozi n'ogitemaatema mu bitundu. Era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbi yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi. Emyaka 10 nga giyise yali byabyo tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja na kusobola gasasula. Wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwa 5 nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyemunye kubanga twetaaga ssente. Wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyayi Katonda asindika omuntu yali tamanyikiddwa na byafaayo byatalina munnabyabufuzi okujja okusobola okutangaaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda gyeraga. Amannya si mawanvu nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alright. Njagala munsaliremu akatono mbakano kengenda okulanya nako. Buno bakanjala bugende eri mu 7 ne group yammwe. Buno bakanjala obatuukeko. Rena kuzo mwezi ziri 17 naku lwa Sunday November omwaka 2024. Budde bwakinyika gobere wano wende. Ebigambo byange bigenda kubeera birambulukufu nnyo era tebiri makoona. Nze ng'omuntu ndi mwennyamivu nnyo bajjajjaffe abalowooza nti bayamba okukyusa eggwanga eryo mu mirembe ne bawaayo abaana baabwe bazzukulu baabwe n'abaana baabwe ne bawaayo ensimbi zaabwe enkalu ne bawaayo n'obulamu bwabwe okulaba ng'eggwanga Uganda lifuna emirembe. Kyansonyi nnyo nga bazzukulu ba Buganda n'abaana ba Buganda bagobwa ku mataka ne battibwa ne bawambibwa mu nkola ey'ekiyita mu luggya nga teri wadde ayamba. Abalamuzi mu Uganda buli omu kyayagala kyakola nga talina gwe yeebuzizaako olw'okuba nti be bali mu buyinza essaawa zino. Ab'amagye abakulu abali ku lanka eza waggulu n'abo abali ku lanka eza wansi buli omu kyayagala kyakola mu ggwanga Uganda nga talina gwe yeebuzizaako. Order from above simanyi oba yagendako mu nsiko wabula kati yasinga okukola.
basanga omuntu ng'akajjadde ku ttaka lye kwamaze emyaka ne basengula ebijja nga kooti egambye nti awo temukwatawo. Ne bajja ne bawamba omuntu ne bamutta nga teri wadde muntu ayogera. Bagenda ne batta abantu nga bakozesa obutwa, buli muntu n'afa ttogge nga teri anyega. Ebiseera bino wetwogera abantu bangi bagobeddwa ku mataka, ennyumba zaabwe zikooneddwa, ebijja bye bisenguddwa nga order from above yeekola. Naye njagala kubajjukiza Museveni ne gurupu yammwe mwenna nga muli. Ekiseera kijja tuuka nga munoonya obubuddamu wabe bagenda obbabudamya nga temukyalo, kubanga buli wamunyiizizza buli muntu abeerawo, okuva mu Maserengeta mu bukiikaddyo naffe mu Buganda bwe tunyiizizza ekyensusso. Ebigambo bino tubyogera ne bijja bajjukizibwa nga buli kaseera nti ne Kawenkene Obote bw'atyo bwe yali. Era olumu yagambako nti a good Muganda is the dead one. Naye nakibanyonyola ne nkibategeeza. Wenjogera ebigambo bino olwaleero, Abaganda bangi bagobeddwa ku mataka, ebijja bye bisendeddwa, abaana tebakyasoma, battibwa buli lunaku, naye teri anyega. Museveni njala kujjukiza nkuweeyo akagero kamu nti mu ggwanga lya Burkina Faso ffenna lye tumanyi obulungi. Waaliyo obuvuyo bungi nnyo, naye wajja omuvubuka embulakalevu gwe bayita Thomas Sankara n'ajja n'akyusa buli kimu ekyali kyetaagisa okukyusa okutereeza eggwanga eyo, mirembe nga tayye musaayi. Wattu abantu bennyini abaali tebaagaliza nkulaakulana yansi baakwata Thomas Sankara ne bamutemaatema ne bamutta n'omulambo gwe ne bagubuzaawo. Okuttibwa kwa Thomas Sankara kwalimu ab'amagye, kwalimu baminisita, kwalimu pulezidenti yennyini n'abasawo ne bakweka n'omulambo gwe nga bo baagala kubujja bujulizi. Era gavumenti yaddako yakola ebikolobero bingi nnyo. Naye waayita ebbanga lya myaka mpawekaaga, gavumenti eyo n'evuunikibwa. Bw'evuunikibwa ne wajjawo gavumenti endala. Oluvannyuma lw'emyaka eyo gyonna, buli eyali mu kikolobero ky'okutta n'okuttemula Thomas Sankara, kaabere musawo, kaabere mulamuzi, kaabere pulezidenti yabinyiga mu nsi wali mu nsi endala, bonna banoonyezebwa okusibibwa olwaki nti obujulizi omusango teguvunda n'obujulizi tebuvunda. Gwe omulamuzi olwalira alagira basende ettaka ly'Abaganda n'okutta Abaganda, oyinza okuba olina emyaka 4 ku 5, kyalina emyaka 3 olitunyonnyola ki era lwaki olitwetondera ki? Museveni olwalira ogenda olekawo abaana abazzukulu bagenda twetondera batya era bagenda tugamba batya? Nzizira bagamba nti ensi omugiraba naye ensi lujegere ne ku ggaali endala lukolako, tulowooza nti balusubirako kukuka. Njala bategeeza ebikola emukola tebijja kwetondesa wabula bijja kuyita akaseera mpawekaaga nga tekyali abakuba ku mutwe wabula bakuba bukubi ku bwongo okubujjamu. Ndi wano bategeeza mukyalina akadde akasigaddeyo akatono okuleka bannansi beefuge mu ddembe. Naye munaagaana nga mukozesa eddalu n'effujjo lyammwe n'akamanyiiro, walayi mugenda kusanga emiziziko. Omusango teguvunda ne bwe gibwa myaka emeka, lwaki lye bazzukulu bagenda kusasula? Mulekeraawo okutta, okuwamba abantu, ffenna tuli bayise ku nsi kuno. Tetwagala tuddemu nnyo okwefuulya bayise bannaffe nga tulina obudde butono nnyo. Muguze ekibuga Kampala kyonna mukitutte, amataka mu Buganda mugatutte, buli kimu kitutte mukisaanyizaawo. Musse abakulembeze ab'ennono, mwali mwagaddeko okwegeza mu Ssaabasajja Kabaka. Bajjajjaffe abataka bibika mubasaanyizaawo omu ku omu. Muddidde ebika byaffe mbitaddemu abasajja Abanyarwanda n'abakazi Abanyarwanda okuba nti babifutubaddemu. Wetwogira disitulikiti zino 2 wammanga oba amasaza ga Kabaka gano 2 wammanga tekakyasobola kukyamwamu. Okuli essaza lye ery'Essese, kizibu nnyo munnabyabufuzi ali ku ludda oluwabula oba oludda olulinda obukulembeze akkirizibwa kugenda mu bitundu by'Essese mu ssaza eryo okulaba biki ebigenda mu maaso. Olw'ensonga nti Ssese yenna Abaganda basigadde bitundu 20 ku 100, abasigadde bonna Banyarwanda n'abagwira abali mu kukola effujjo okutemula n'okusaanya Abaganda n'okukola ebikolwa eby'obutemu omuli n'okuweesa ebyuma eby'obutwa ebitta abantu nga kino bakikola misana nga n'obudde bulaba kubanga tebakkirizaayo muntu yenna. Ndi wano bategeeza n'olunaku lwe bakwata pulezidenti ne bakomudi baffe bajja Essese, omu kubeeyita abakulembeze era eyayitako leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba yakubibwa essimu aba state n'omutegeeza nti abantu bagenze mu kitundu ekikyamu kye tutakkirizamu bantu n'abagamba sina kyakola mukwate bukwasi kubanga tetwagala bategere biki bikozebwawa bikolebwa Ssese. Yensonga lwaki baakwata abaana ne babatta abafika omu n'ababasalaasala. Mu ssaza lya Kabaka ery'e Nakasongola, muganda wange, ensonga lwaki baaganye muzzukulu wa Buganda okugenda mu ssaza eryo kambi kunnyonnyola mbikuveere ku ntono. Wetwogerera essaawa zino essaza Nakasongola oba essaza lyeryo, essaza eryo Museveni gy'atadde buli kimu ekyetaagisa okuba nti asaanyaawo Munnayuganda. Mwe muli amakolero ag'ebyokulwanyisa eby'obutwa, mwe muli amakolero agakola emmundu,
ettaka lyonna erisangibwa mu ssaza ly'e Nakasongola lyatwalibwa era ly'ejjaluliro oba ly'ejjalulizo ly'Abanyarwanda ba buli kika abayingira okusaasaana Uganda yonna. Waliyo aba Ethiopia abakola emirimu egy'okutulugunya, waliyo Aberuti bakola kyekimu, eri Abasomali bakola kyekimu, eri Abawarabu bakola ekintu kyekimu, eri Abayindi bakola ekintu kyekimu, eriyo abasajja aba North Korea bakola ekigambo kyekimu, saako n'abavubuka bateeka munda bakola omulimu gwe gumu ogw'okutulugunya n'okutta. Kati mmwe abali wano abakola ebintu bino mbasuubiza nti ekiseera kigenda kutuuka nga mulina okunnyonnyola kimu ku kimu ate mbajjukiza amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Gwe Omuganda ali engosudde gwa Nagamba anyongera okujjukiza nti tolinayo walla wonna wogenda kudda ewammwe e Buganda. Kale munnange tiguka mpola ng'otiguka ne b'otiguka nabo kubanga bo tebakwagalangako wadde n'olunaku n'olumu. Akafunja gadde okafunza tutandike vidiyo mutereevu. Nga sinnagenda butereevu kankuzanyire jjajja foono. Gwe kennyini ojja kutegeera ekituufu kiri ki. Kati okulwanira ebibanja n'alagawa ebibanja byaffe babitwala Abanankole babitwala munammwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu. Baana bange control matter in heart. We can't control matter in heart ekimanyi. Control your matter in your heart. Kuuma ekintu kyange. Okuume ekyamazima ddala nti mmwe ddala munaalaga waffe nga tuvuddewo. Topenda. Mujakutegeza. Museveni nja kuddira abantu beewaabwe bonna kaakati yakoze. Ewaabwe waliyo ogambe nti ettaka ly'Abanankole baalitwalako. Yowuliddeyo bino ebya ssente zino. Mwe ne mugira nti babakkirizayo muwakalumu. Baba batunda nsi yaabwe jaki. Luli akalulu wakawaana. Akawedde. Nakawa Kyagulanyi. Jangu bagende babuuze gundi oli wa Mugisha. Mugisha agenze. Akalulu nakawa Kyagulanyi. Wakawa Kyagulanyi. Ate ne kuluno. Oli mugwagwa. Era baba n'atusinga batusoleke. Baako jayo simu yo obanga dasaali ko bajeri wange. Njakutegeeza. Eja tweyanzi. Eyo saagala kugenda kino kyekikulu kya byonna. Okulwanira ebibanja n'alagawa ebibanja byaffe babitwala Abanankole babitwala munammwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu. Baana bange control matter in heart. We can't control your matter in heart ekimanyi. Control your matter in your heart. Kuuma ekintu kyange. Okuume ekyamazima ddala nti mmwe ddala munaalaga waffe nga tuvuddewo. Topenda. Mujakutegeza. Museveni nja kuddira abantu beewaabwe bonna kaakati yakoze. Ewaabwe waliyo ogambe nti ettaka ly'Abanankole baalitwalako. Yowuliddeyo bino ebya ssente zino. Mwe ne mugira nti babakkirizayo muwakalumu. Baba batunda nsi yaabwe jaki. Luli akalulu wakawaana. Akawedde. Nakawa Kyagulanyi. Jangu bagende babuuze gundi oli wa Mugisha. Mugisha agenze. Akalulu nakawa Kyagulanyi. Wakawa Kyagulanyi. Ate ne kuluno. Oli mugwagwa. Era baba n'atusinga batusoleke. Baako jayo simu yo obanga dasaali. Muzeeyi sigenda mulwako. Wabula ekikulu kyakugambye nti ffe bwe tuvaawo abakadde mmwe mugenda kubeerawa. Ekigambo ekyo jala kikuyingire mu mutwe. Abakadde bano bwe bavaawo mugenda kubeerawa n'abaana bammwe. Obutongole akatambi katandise. Buli muntu njagala okwate wano Yoseri kansubire nti otuuse vidiyo eno etandise. Mpita nnyo obutambi bukadde n'enziramu n'enfuna amakulu gaabyo. Akatambi kano Yoseri yakoogera nga njala soka bajjukiza. Mwenna mukitegeere nti mmwe abali abali mu kunywa soda, abali mu kunywa bbiya, abali mu kulya enkoko nga musagambizanga bakimezezza okw'omusana ndi wano bategeeza. Abasajja bakyuse byafa bya Uganda.
era ebyafa biwandika bitandikira ku Museveni kyovola Museveni buli kyakola akitandikiza ku ye teri muntu mulala Museveni history wa Uganda amuwandika amutandikiza ku ye lero njagala musomese lesson agitegere namwe abali kuno mutegeere njagala musomese lesson alyoka ategeere yagamba bwati. One of the advantages that you could get from some of us is that we are people of this area. If you go, when I restored the cultural institutions, I thought they would understand the chain link of this area. So I hear some people saying Uganda was created by the British. Rubbish. If you go to the palace of Mutebi here, no. Akugambye nti bo bantu ba mu kitundu ekyo wayimiridde ebyafa tubirina Museveni yajjanga refugee ku myaka 8 wabula akugamba nti bo ba mu kitundu ekyo akojagala okategere nakugamba nti tugamba nti Uganda yatondebwawo bazungu si kituufu yalowooza bo bagitandikawo akyusa history kakakoddemu kategere. Advantages that you could get from some of us is that we are people of this area. If you go, when I restored the cultural institutions, I thought they would understand the chain link of this area. So I hear some people saying Uganda was created by the British. Rubbish. If you go to the palace of Mutebi here, there's something called Wankach. The Baganda say Wankach. They talk about it. Where did Wankach come from? They don't know. But we restored you so that you discover all these linkages. Instead of that, they are just busy with the parochialism, localism. Wankach is a Luo word. Wankach is a Luo word. Umubara, Lubala is a Luo word. So, the linkages of Uganda, I know them. That's why I restored these kingdoms. Tetugenda wala nnyo. Omwami ono bw'aba ayogera ebigambo bino, njagala lero musomese ategere ebigambo bino. Njagala bitegere bulungi nnyo nga mutandikirako ku bino ebigambo wammanga. Kansooke mmuzeeyo mutegeeza okumusomesa nti Yoseri kuno kw'oli. Njala kutegeeza nti gwe ebyafa byagala okuwandiikira ku ggwanga ne famire by'Abanyarwanda obiteeke mu Uganda tebikyasobola kukola. Njala kuddukuzaayo. Njala kutegeeza nti eggwanga Buganda ly'eggwanga erisinga obunene. Nkuddamu eggwanga Buganda ly'eggwanga erisinga obunene mu Uganda eya leero. Era lyafuuka ery'omugaso n'amaanyi mu kyasa ky'olukumi-mu-9. Naye nga Buganda yaliwo mu kyasa ky'olukumi-mu-4. Era Buganda esangwa masekati ga nnyanja Nalubaale gye mwatuuma Victoria oluvannyuma. Era nga yatandikibwawo Ssekabaka Kintu. Era ngeri mu masekati ga Afrika. Yoseri njagadde okutegeeza mu Luganda kati kankudire mu Luzungu kaddemu. Buganda, the largest of the Maldivo kingdoms in present-day Uganda, become an important and powerful state during the 19th century, established in the late 40th century along the shores of Lake Victoria. It evolved around its founding Kabaka Kintu, who came to region from the North Africa or Northeast
Africa. Kyenjagadde okusooka okutegeezaawo otegeere Buganda yaani era gwe myaka gyoyogerako gyogamba nti mwagitandikawo mikyamu era isitolo muwandikirako gwe era ndi wano okutegeeza n'ekirala. Mu biseera eby'okutemaatema Ssemazinga wa Africa ekyagaana okubeera nga kyayita mu bulungi nnyo era abazungu bagezaako nnyo okulaba nga batwala kye tuyita enfuga yaabwe ey'abamusibira mu bbwa. Buganda yafuuka entabiro ya Uganda mu kukuumibwa mu 1884 era we waava erinnya Uganda. Naye befiiriza ennyukuta ba olw'okwagala okwenyigira mu bumu obwa Sseruganda neefuuka Uganda era ne basalawo bakwatire wamu. Ndowooza Museveni owulira bulungi nnyo. Kakakudde mu luzungu kategeere. During the scramble of Africa and following the unsuccessful attempt to retain its independence against the British imperialism, Buganda became the center of Uganda Protectorate in 1884. The name Uganda, the Swahili term for Buganda, was adopted by the British officials. Ndowooza owulidde mukulu Ssebo Yoseeri ebigambo byogere mpola era ng'obitegeera. Era nnyongera kugamba nti eggwanga Buganda ebiwandiiko batandika okuwandika myaka eyo wessaali nejjajja wa jjajja wange waataali kigambibwa nti Obuganda bwatandikibwa mu kyasa kya 1400 abaatandika okuwandiika okumanyako bumanya ebyafa mu 1400 owulira. Era kigambibwa nti Kabaka oba omukulembeze owa Ganda people yajja okubeera ow'amaanyi era n'ateekawo obufuzi obwafuula Buganda ey'amaanyi mu kyasa ky'Olukumi. Buganda bw'ekyo n'efuuka ekitundu ekinene eky'amaanyi eky'obukulembeze mu kitundu ekisangibwa mu Uganda. Ndowooza Museveni otegedde. Owulya bulungi nnyo. Kati kankuzzeeyo gwe wali woologa watandanga afuka anaaba. Eggwanga y'okinambukiramu nga Kamuja atudde ku malaalo. Wattu lyatondebwa nga 9 Oktoba 1962. Ompulya bulungi nnyo. Eggwanga Uganda ly'okinambukiramu lyatondebwawo 19 ennaku z'omwezi 9 Oktoba 1962. Ompulya bulungi nnyo. Kati Ssebo njagala yogera ebigambo ng'oyawula wakati w'omugwira ne nannyini nsi. Ebyafaayo tubimanyi bulungi nnyo. Kakakudde mu luzungu okategeere. Uganda gained its independence from UK on 9th October 1962 with Queen Elizabeth II as the head of state and Queen of Uganda. In October 1963, Uganda became a republic but maintained its membership in the Commonwealth. Ndozo kitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu, njagala obeere ng'omanye ebigambo bino obitegere bulungi nnyo. Lekera okwagala okuleeta akamanyira kasumagiza eyalira ng'oddira ebyafa bya Uganda bitandikire ku ggwe ng'abalala basinyizaako ettoomi ng'eggwanga Buganda n'Abaganda. Kyenjagadde okusooka okusomesaako olwaleero tulyoke tusimbule vidiyo eno. Manyi nkuwa ebyafaayo n'enkuwerako n'ebyafaayo ebirala. Mu kifaananyi kino kye ŋŋenda okubalaga essaawa zino, Obwakabaka obwali mu kitundu kino bwali bukolaganira wamu, omwali Obwakabaka bwa Nkole, obwa Bunyoro, obwa Ttolo n'obwa Buganda. Kyekifaananyi kino njagala ndamu ekifaananyi kyo kya Kaguta oba ekyakalekezi muno, njagala ndagamu ekifaananyi kya kitaawo oba ekyajjajjaawo. Ono wa Nkole, ono wa Bunyoro, ono wa Ttolo, ono wa Buganda. Muno mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo muno. Muno mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo gwagamba nti restored and you thought that we were about to think about your history. Mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo. Kanaano kankuzeeyo tegeere bulungi nnyo. Mulutambiro tugenda kulaba ebyaliwo oluvannyuma lw'abakirupa Abangereza abakulemberwamu Andrew Cohen, gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwe bawangangusa Ssekabaka Muteesa II mu Bungereza mu mwaka g'1953. Era nga kino kyaddirira oluvannyuma lwa Muteesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda ey'awamu. Oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation.
kuba ye Muteesa kye yali ayagala Abangereza bawe Buganda obwetwaze esigale nga yeetengeredde. Wadde nga Abazungu baagezaako okumatiza Muteesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde. Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Muteesa owookubiri nabo abafuzi b'amatwale Abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Era olwalaba nga Muteesa alemedde ku nsonga, ye mwennyini Gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko, olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri, era bw'atyo n'avugibwa paka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu Novemba wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnyanga ennyonyi etutte Muteesa emaze okugenda, ye mwennyini Gavana Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa. Era bw'atyo mu ddoboozi lye yalangirira nti Muteesa owookubiri takyali kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Nti era yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Amawulire ago gaakuba wala abantu ba Buganda nga n'abamu emitima gy'abavaamu. Kyokka bambi ne Nnaalinnya Zaalwango bwe yawulira amawulire g'okuwaŋŋangusibwa kwa Muteesa n'ayabulira obulamu bw'ensi eno. King Muteesa II, Kabaka of Buganda, is in London to fight the government's decision. Gavana Andrew Cohen bwe yava ku mpewo za Radio Uganda bw'atyo yayolekera Emmengo okusinkana olukiiko lwa Buganda. Era n'alutegeeza nti ngeri Muteesa gy'atakyali kabaka wa Buganda, nti kabaka omuggya ateekeddwa okulondebwa mu bunnambiro. Ekintu olukiiko lwa Buganda kye lwagaana kuba kabaka yali tannakisa mukono. Looking back over our exile, do you feel that your time in England has been completely wasted? Ndowoozayo Sseeri owulidde bulungi nnyo. Nakano kanka kujjukiza olwadde okategeere bulungi nnyo kubanga saagala muntu yeebuzaabuza ng'afuka anaaba. Gw'oyagala kuwandiika byaffe nga bitandikira ku ggwe. Buganda erina ebyafaayo ebikusinga n'emyaka n'ejjajjawo gw'otamanyi gy'ali. Gwe kennyini mu 1924 omwezi ogwokutaano omwaka 1966 Mukama Obote yasindika omuduumizi w'amagye Idi Amin Dada nga naawe mwoli ne mugende mulumba olubiri lw'Emmengo ne mulukuba. Era n'ebifaananyi biraga mu vidiyo eno walimu. Kati bw'ogamba nti oyogera ebigo by'otamanyi nja kukujjukiza kuba information tuli nayo. Nakano kaakano my history tuba nayo. The Kabaka's palace on the hilltop outside Kampala, and the battle began. The palace fell at dusk. The Kabaka apparently had escaped either before or during the fighting. Next day, the palace was set on fire, but in the Buganda countryside, the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely. Si yemmwe mukulu. Si yemmwe. Si yemmwe. Si yemmwe awo. Uyo. Ka video kamu tetujja kamalayo. So onjagadde okutegeeza mu 7 lekera okwebuzabuza ng'afuka anaaba. Kati mwina mwenna kye mwagala okuwulira. Kankibannyonnyole. Ekyabadde mu lubiri olunaku lwajjo kyafumbye mutuku naye kambazzeeyokko emabega. Kino kye mwagala okulaba. Kambazzeeko katono emabega. Kino kye mwagala okulaba kambawe obuvu bwakyo n'obuddo bwakyo mutegeere bulungi nnyo.
kati wattu bajjajjaffe abaaliwo mu myaka egyo n'abantu Katonda bakyawadde obulamu abaliwo essaawa zino bakugamba buli gavumenti yonna eyeŋŋanze okusaanya obwakabaka bwa Buganda efuna obubonero obugiraga nti egenda naye tebafaayo bulaba ekyatuuse kuwasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge Jafto badde Mmengo tasobola kitegeera naye nze okusinziira kunoonyereza kwange ne bakadde bange bajjajja nga basingako emyaka bangambye bategeeze bazzukulu b'Uganda n'aba Uganda nti buli omu woli wenyweze gavumenti ya Museveni esigaddeko akawuzi katono nnyo okusinziira ku kyabaddewo kino kye mwagala okulaba. Akuuma ddembe abakuuma abakungu okubadde abakuuma Katikkiro Mayiga wamu n'abakuuma akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi basanze akaseera akazibu okuddusa bakama baabwe okubatuusa mu mmotoka zaabwe mu bugubi obw'amaanyi. Abavubuka babunye emiwabo okunoonya wabeggama enkuba wabula nga buteerere nga n'abamu balabiddwako mu weema ezibadde zigudde wansi. Ekifo ewabadde omukolo guno kyonna kibuuza amazzi okumanya kibuyaga abadde n'amaanyi n'ekituuti okubadde kwogererwa abantu kigudde ne weema ezimu ne zigwira emmotoka z'abakungu ababadde mu lubiri. Oluvannyuma lw'enkuba okusammukamu Katikkiro Charles Peter Mayiga asisinkanye bannamawulire mu maka ge amakulu agayitibwa Butikkiro n'asaasira abafunye obuvune olw'omuyaga oguzinzeeko omukolo. Tolina gw'osaasira mukulu weewummuzeeko ekyo mbadde mwagala ngenda kibanyonyola. Bayimbi oba pafolingidde wabadde emizanyo egy'enjawulo kyensero gyolaba evuddeko negwa era omwana omu ayisibwa bubi aminisi mu bisambu wali wabadde omukulu Katikkiro kukuba amasanyalaze tenti eyo esoose okuvaako wegudde ngeno gyolaba bagirigirimo wabadde tenti yani esoose okuvaawo. Njaga uweze ka video kan tenti yani esoso okuvaawo. Tenti yani esoso okuvaawo. Kankabaddize katono. Ulira bulungi nnyo. Nzize nduba vile ku ntono. Ulira. Wanyeri wabadde tenti wabadde bayimbi oba pafolingidde wabadde emizanyo egy'enjawulo kyensero gyolaba evuddeko negwa era omwana omu ayisibwa bubi aminisi mu bisambu wali wabadde omukulu Katikkiro kukuba amasanyalaze tenti eyo esoose okuvaako wegudde ngeno gyolaba bagirigirimo yebatereeza wano ebadde mu Katikkiro tafunya buzibu ye Joel Ssennyonyi yiino wanene yebadde ekyaliwo Katikkiro tafunya buzibu Katikkiro simanyi owafunye obuzibu obatafunye ofe wamuddusiza nga bukyali nga wolabeera kuba ekyatonya tuli mu Mataba tuli mu lubiri Emmengo sengera waneno balabe nga wolaba tuli mu Mataba omwana ow'akagaali kati omwana ono anzijukizza temuseka jannako ono lipoota anzijukizza omuvubuka eyalipootinga poliisi lyagenda okusaawa enjaga ne bagikumako omu yagamba ng'emulaba wano enjaga ekutte abapoliisi bakutte enjaga era wetwogerera enjaga ekutte lipoota engeri gya lipooti azizza akatambi kanyombe nezijukira omwana yalipootinga amawulire agalimu nagati poliisi ekutte enjaga ne enjaga ekutte abapoliisi yelipootinga gyalipootingamu. Anyways awo tuvuddewo. Emmengo ekibuga Mmengo lwaki baziyita Mmengo? Emmengo za Buganda zasituse nga bwe zasituka ngenda kuza omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 olunaku Kawenkene Obote lwe yalumba olubiri lw'Emmengo
n'alusesebula ekikolwa kye kimu kyalabikako era waayita akaseera mpawe kaaga gavumenti y'omumpembe Obote teyalusukka. Ekikolwa kye mwalabye kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1996 alina jjajjawo nga Windows zikyakola oba amanyi ebyafaayo akubuulira ekikolwa kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1996 waayita akaseera mpawe kaaga gavumenti y'omusibira mu Obote teyaliko. Butyo kyazzeemu okulabika olunaku lwajjo ng'era omumpembe Wassanya Kalulu Charles Peter Mayiga yeekobanye ne Museveni basaanye obwakabaka bwa Buganda bukyazzeemu. Kitegeeza ki? Emmengo za Buganda zisituse. Emmengo za Buganda zisituse. Wassanya Kalulu Charles Peter Mayiga nga Nabugisi mufungizi wandibaddewo waddeyo resignation letter, otherwise ekiyinza okugwa mu famire bakugwa kennyini ojja kikwasaako emikono ebiri saako n'obugere 10 obwa wansi kubanga mu basajjamu abaakabano mwewaliriza nnyo ne mweteeka ku bantu. Naye eyo yabadde live example ekutegeeza nti Obuganda busituse gye mwali mwabusibira. Wasibaga Obuganda ng'olowooza buli kimu kyaggwa wabula tekyaggwa. Emmengo za Buganda zasituse. Amanyi obuwangwa n'ennono n'asoma sayansi bwe bakusomesa sayansi nti mutenza ggulu bw'atenga. Wabeerawo emmengo ensi kwe zitudde oba ensaniya z'ensi kwe zitudde bwe ziseseetuka kwe kuvaako mutenza ggulu kati eza Buganda ze bayita emmengo zitandise okuseseetuka nga Nabugisi mufungize. Kati Mayiga munnange ze nkusaasidde. Obudde wammwe Rwanda butuuse Obuganda buveeko tokyabusobola kubanga ebikolwa by'obukoze biyitirivu nnyo. Kati kyekyo njagadde bate bw'oba olina jjajjawo nga Windows zo zikyakola mubuuze ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1996 kino kyekyaliwo kyennyini kyekikolwa ekyokubiri. Naye kiri ekyatuukawo waayita ebbanga ttono nnyo. Gavumenti y'omumpembe eyalumba olubiri teyabandalawo teyawangaala. Noono kennyini ali mu buyinza yali yeetewe mu kikolwa ekyo. Emisambwa gya Buganda tegyerabira ate abantu abattiddwa tebeerabirwa. Kale n'olw'ensonga eyo awo bwe mwadde mwagala okutegeera bwe banyonyodde bulungi nnyo ebyafa bibagiddeyo bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo. Alright, tugenda mu maaso. Kati ensonga endala mu bikolwa byebimu ebyokwagala okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka mu nkola ey'akalogo kalenzi mukimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda Ssaabasajja Kabaka tawerekera baba bafudde. Ssaabasajja Kabaka tawerekera oba taziika. Ne mu buwangwa bwaffe Abaganda era omuntu eyeeyita Nnaalinnya oba lubuga wa Kabaka era naye takola ki? Taziika. Naye omukyala Agnes Naabalamba oba Agnes Naabaloga oba Agnes Naabawiiki bagamba kinaabokya bakimize. Bagezaako nnyo okukyama empooza Buganda n'ennono okusaddaaka Ssaabasajja Kabaka mu buli ngeri yonna esoboka. Mwamulabako nga agenze mu masiro okukola emikolo egy'okukuma gombolola n'embalaga buli kimu akitegeera. Wepo gutusinzayo Ssaabasajja Kabaka waliwo saava eyaseeredde yabadde wankizo nnyo eyaterekeddwa mu masiro g'abajjajjaabe e Kasubi. Wabula ku mukolo ogwo mwenna mwagule bulungi nnyo. Omu eyeeyita olubuga wa Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa kugenda kuwerekera oba kutereka muntu yenna aba afudde kubanga yabeera lubuga wa Ssaabasajja Kabaka. Wabula omukyalo ne gurupu yaabwe ya David Wassajja Sarah Kagere bakola ebintu bino okuba nti bakyamya empewo za Buganda oba emikolo egikolebwa bamusaanyeewo. Ndi wano tegeeza Abaganda abasajja abakulu abansinga emyaka nammwe bensinga ngera bategeeza obuwangwa n'ennono tebwerabira. Nzize ebbanga ddene nnyo nga mbategeeza nti eyeeyita Nnaalinnya oba lubuga wa Kabaka oba Ssaabasajja Kabaka Agnes Naabawiiki oba Naabaloga si mwana wa ntumbwe za Ssekabaka Muteesa. Bano beefuutiisi ne Sarah Kagere ne David Wassajja. Y'ensonga lwaki
obulombolombo nennero bwagamba nti abumanyi wamulimu okutuukiriza wana Ssaabasajja Kabaka alina gwemumutikira ne kunaku lw'okutikkira gwe bayita Kateebe oye bamubuzaawo yali musajja tuyaddeeyo ono Agnes n'abawiiki omukyalo tateekeddwa kusembera Ssaabasajja Kabaka njagala ogenda obuuza famire ya Walusimbi Mpango babuuze omukyalo ono baali bamuzaala yalina ensimbu yali musimbu teyali wabula ensimbu zino zaatandika omukuba okuva lwe yeeteeka mu kifo takyalina kubeera era musimbu omusimbu tasemberera Kabaka omukyalo ono byomu kuba badde mu kuziika ate si gwe gusoose ayeetabe mu kolo gy'okuziika mingi ekikakasa nti si ye lubugo lwa Ssaabasajja Kabaka wabula beefuutiko bwefuutiisi Banalinya okuli nalinya Kagere, nalinya Luvuga, nalinya Nasolo, nalinya Kiga, nalinya Nakabiri, nalinya Diana Teyeggala, Saabalangira Godfrey Musanje, abalangira n'abambejja, basava ne bannaava, bakiweweesi, bakibeebo n'abantu abalala, bakuŋŋaanidde mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi, okutereka Ssaava William Ssennoga Bulega, mutabani wa Nalinya Lwantale. Nalinya Lwantale, mwana wa Ssekabaka Daudi Chwa, era ye Nalinya wa Ssekabaka Edward Frederick Lwangula Muteesa II. Abazzukulu ba Nalinya Juliana Margaret Lwantale nga bakulembeddwa bakiweweesi okubadde Michael Kalisa Mukasa ne Joanita Nabweteme nga bakozesa essimu balika akatambi k'amaloboozi ke baweereza okuva emitala w'amayanja ne beeyenza Ssaabasajja Kabaka olw'okulabirira taata waabwe mu ngeri zonna n'obuyambi bw'ensimbi enkalu bw'abadde ayisa mu kitongole ky'enkuluze okumulabirira n'okumujjanjaba. Omusumba Kiweweesi Kyazze yakiikiridde bakiweweesi era ono yeebazizza abalangira abambejja n'abantu abalala weesirikira ndukuviire ku ntono Saava eyaseeredde abadde Saava wankizo nnyo wabula David Wassajja Apuli Saara Kafuutu oba Saara Kagere Agnes n'abawiiki n'abaloga ne guruupu yaabwe balina omuze ogw'okulemesa buli muntu yenna ow'enkizo akwasaganyizibwako butereevu ku Ssaabasajja Kabaka ne batandika n'okusunsula mbube bamanyi nti baabwe n'abatali baabwe. Saava ono abadde avunaanyizibwa butereevu ku Ssaabasajja Kabaka naye Saava ono yatuuse okugeya oba okugenya n'okubanga yatuuse n'okubanga Katonda amujjulula ng'ekituufu kiri nti omutanda wa Buganda abadde talina kikwata ku Saava ono obulwadde bw'abaddemu. Bagenze omutegeeza wattu ng'obudde buweddeyo era nga anaatera okweyunga ku bajjajja bamusookayo. Era mu ngeri y'emu Ssaabasajja Kabaka olwategedde nti muzzukulu wa Buganda muzzukulu wa kitaawe yagenya nga tategeezeddwa kyamunyiziza ng'omuntu era n'alagira bye yalagidde okugenda okukola ku nteekateeka zonna ez'okulaba nti ebiremi byonna bikolebwako omuli okusasula ebisale eby'eddwaliro yabadde afuna obujjanjabi saako n'okukola omukolo gwonna gwe mulaba ogw'okuba nti Saava ono yawummuziddwa ng'ensimbi zonna zaavudde mu nsawo ya Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu naye ng'ate abakyala bano abaatudde ku mwanjo baali baazibira ekyama kya Saava ono okuba nti talina kutegeezebwa ku Ssaabasajja Kabaka mu ngeri bw'etyo. Naye bw'obala nga batudde ku mwanjo weewuunya kyova nabagamba nze sigenda mu ssabiro sigenda mu ssabiro situula n'abakolobero situula n'abakolobero nedda oli yasuza sse omuntu azze asabe Katonda oli yabbye ettaka ly'omuntu ate nze nsabe naye mu kyaki oli yaloze omuntu nze nsabe naye mu kyaki ono yaloze mukamwana we ono yaloze mujja we ono yabbye ebintu by'omuntu bano batudde mu maaso kubanga bamanyi nti bibaleeteddewo ng'obujonjo naye ng'ebikolo bye bakoze ku mwana we butamutegeeza kutegeeza omuntu amukwatako nti munnange muzzukulu wa Muteesa ali mu mbeera eno nga tebakkiriza kati essaawa zino batudde ku mwanjo kintu kibi nnyo bakazi mumwira omutima omubi bwe mutyo mwali mwagala okusaanyaawo gwe muyita ate muganda wammwe ate nga mwali mwefuulira ne musala ate mukola ebikolobero muli basajja n'abakazi babi nnyo tugenda kulwayo kale musaasire nnyo empologoma ya Buganda ebizibu byerimu na butya baani bayinza okwesiga byonna zize embyogera ebibaddewo okutunda amataka naye nga kino kyonna bakikola okusiiga ekifaananyi eri Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabuvaako
obuganda eri ababuddukanya nge baagala